bakakasa bana ba people power bagezaako kuli routinga ne balyocha naye ya stocking omanye kintu kye basinga okutunda mu maduuka g'okusala malodi batunda ki mirondo musanyufu buli kimu kyomanya ekitambula eky'omuntu wawansi ekiyamba mu maka g'abantu mwekiri naye agamba nino ayina ennyumba z'abapangisa no ayina ennyumba z'abapangisa she is a blessed woman mukazi wa katonda naye kati kyemanyi waliwo abamugamba full figure tuvume batwe sente kyanya ne zivunda nga tonafuna muguzi wazo ngereza babasala nkubuuza ekibuuzo nziraamu tosuubulangako ennyaanya oba amagi amavundu Museveni kankubuulira olirake naye ne bw'oyagala otya obudde buweddeyo my friend abaana bo ne bakujubisa batya ninga tukoledde taata wammwe Natasha nga tukoledde taata wo Jeno Muhoozi nga tukoledde taata wo gwe Patience ng'otuddeyo muli mu byabugagga bakopi mmwe mwana mulimba nnyo enjala yinza otuluma abantu naye nga mwe mwagala bawaana buwaanyi nga tubawaanidde ebbanga nga tutayutereza taata wammwe ebbanga bantu baffe bafudde mmwe temufiirwayo n'omu nga tufiiriddwa bantu mmwe abammwe balamu sirinda z'okisigeni mwazisuubula zijjudde awaka ziri mu konteyina ffe twenyokeza bisanja ffe twenyokeza kalituusi naye enjagala obbala wallahi billahi tallahi ndayira Mungu eyantonda Yisima King Congo All Access Jennifer Furufiga Nakangugubi mbalayirira Mungu eyantonda tola abayisimamu no weyita mutabuliki nze ndi musalafu ndi kabalaza ate ndi mutalebani byonna mbiri kino kyuma nkunoonya Yisima olina okufukamira wansi weetondere President Museveni weetondere muganda wange Natasha ng'ovumoote Natasha gwe Yisima eyava Sweden n'ennusu bitaanu wava Sweden n'ennusu bitaanu oli wano oli kujja n'Omuhoozi Kayine Lugaba ovuma omanyiira oyisa otya ovoola otya baminisita bange enjala kituufu etuluma enjala kituufu ebaluma ne kyenjagala mumanye nti nze no gavumenti ya NRM saajingira kugibbamu busente saajingira kubbamu sente oba ndi mwavu oba ntambulira ku boda oba nsuza enjala mpagira President Museveni mpagira NRM mpagira Uganda ebyo bye mudda ku Museveni ne muvuma nga mwagala mbunna abayita bawe ku sente bajja buli obwavule bumuvumye n'akikyusa navola kati bambi olwokuba bano abantu b'NRM bino ebya Robert Basitayo tebabimanyiira ffe jjukira twava eri mu ghetto tuli bayaayi amazi tugavuma tukola biki kati bano babloga gano agabbi babloga babbi gw'omulabako goba babloga babbi bw'omulabako goba Yisima omutabuliki Yisima ngenda kulaga tino batabuliki banno Jamiru mukulu simanya Kamoga munaawa bani bonna bali luzira kisibatu bakuba kibooko omutabuliki tatana kyagamba ggwanga nze ndi kabalaza bano bakabalaza bana basala ne bagamba mbuno muwada yala manzani bali abasookawo wallahi mbawadde ultimatum enkya Mande Kaizi NBS Kafuko enkya Mande omanyi bano abantu Furufiga n'ovuma jajja Nalweyiso ne bano abaana baki tebalina mpisa bava wabakulirawa omukyalo oyo ng'akubeereddemu nnyo Furufiga emmotoka ye yasooka mama Nalweyiso ye yagigobako ey'okubiri kyemmanyi nti gavumenti eno webanga ekozesezza eyinza okumala emyaka 10 nga tekusasudde naye ekiseera kituuka ne kusasula nze ndi kukyakulabirako nti mu mwaka gwa 2016 nakola emirimu gya gavumenti omala okukola emirimu gya gavumenti nesigala nga njibanja akawumbi kamu miliyoni 6 kibatwalidde emyaka 10 2016 ne kisanja kiri
tumazeko ekisanja katuli mu myaka kumpi 6-7 tebampanga ki sente. President alagira buli lunaku n'agamba bakuwe sente zo ne sente zo sikolanga ki sizifunanga emabega bampaako ne bampaayo ne banyongerayo nesigala nga manja sente ate nga ziriko endagaano ya lawyer ziriko kye tuyita purchase order nesibikulanga mu mumwa gwange ate nga nange nina omumwa n'ebigambo ebivoola oba ebivuma abantu mbirina sibikulanga mu mumwa gwange kuvuma abakulembeze oba kuvuma abakozi ba State House oba kuvuma kamuntu alina okumpa ssente. So kyankwasiza ennaku enaalabyeyo mukulu wange muyita jjajja ekikola kye yakoze ekyokutyobola Ssaabaminisita omupya ekyokuvuma Government Chief Whip Honorable Thomas Tayebwa ekyokuvuma abantu ab'enjawulo n'okulangira omu ku ba general nti nabo bali bakutta. Izo empisa nvundu si za buntu bulamu ate zituleetera ekifaananyi ekibi mu public nga ba mobilizer. NRM terina ba mobilizer bano abataano bemwogerako oba omukaaga. NRM yawangula mu Northern, mu Western, mu Central ne batubba ebitundu ebirala byonna yawangula. Singa ngamba nti baleete bakakuyege ba NRM bangi tewaliwo omuntu wankizo okuba n'abalala. Naye olw'obusuufu bw'empisa abamu balowooza nti bamaanyi okusinga abalala tebanavaayo ako kabadi bakoze script omwajja kuvuma omwaddemu waliwo n'abatanavaayo abalala bana nabo bonna bagenda kubayo bajje bakole ki bavume naye balowooza nti okuvuma president oba abantu bakola nabo nti kijja kubayamba okukola ki okubasasula. Full figure agamba nti nno ngamba bamama na Lweiso tebakyakwata masimu gaabwe ate nga omukulembeze yagamba njagala kuyigiriza mukama wange oyo mukama wange Full figure nti mama na Lweiso ye musirikale si mukozi si mobilizer wa NRM. Awatuufu wogenda ng'oyogera ku ya mobilization ogenda wa Honorable Richard Odongo Secretary General wa NRM ye chief mobilizer w'ekibiina. Mukyala na Lweiso she's a general musirikale. So kumuyitekangamu ebyo ebibooziboozi bya kumuteka mu biboze tekyandibadde kirungi twandibeesonyiye. Bano betwogerako abantu bakulu basosa mu myaka 6 so bajja kufuna obulwadde singa basalawo basinkane buli gwe basanze bajja kwesanga nga bakwatiddwa obulwadde bwa COVID obutasobola kuwona abantu bakulira amaka gaabwe. Ogambye nti kano kabadi gokijjawa nti no kabadi kakubba kabadi kakati bwe bafuna sente bulijjo basirika bakuyita ne bagamba twafunye sente bulijjo bafuna sente ne bazibawa bakuyita ne bagamba kezi jangu kwa TV twafunye sente bapromota bonna babadde balekana wano sente bazibye sente za bapromota bafuna sente waliwo yajja mu TV n'akulaga nti nze nfunyeyo 5 nze nfunyeyo 2. So just tulina okubibeeramu empisa tulekerawo okuvuma abantu abakulu n'okujolonga n'okufutanka oba okuyisaamu amaaso abakulembeze baffe. Magezi kigoba bayisima amagezi gembawa nga sinagabawa ngenda kusooka gawa gavumenti gye mpagira ekiseera kituuse okulekeraawo okuwa abantu sekinnoomu sente nti zino oli mobilizer mubeere ne program y'aba mobilizer bonna aba Uganda ebeere sure nti mobilizer batandikira ku LC1 ne badda ku parish ne badda ku Gombolola ne badda ku constituency ne badda ku district mubeere ne police eriwadinga ba mobilizer si kubeerawo nti buli muntu ogenda kumuwa. Nze sisabangayo sinabasabayo wadde 10 era sikyetaaga kubanga nze nkola mirimu gyange. I support NRM and mobilize NRM kubanga njagala stability nkole business zange. Sikiwa nti ne ba mobilizer abalala bakini kalisa baani abawagira government silent oba loudly nti bavaayo ne bakola ki ne basabayo nti mutuweyo kasenta ku mobilizingira NRM. Ba mobilizingira NRM mu Buganda bafunawo bulumeka. Sogamba tebalina kye bakola. Okubuziza mu Buganda wano mu Buganda besi yaffe weri twafunawo bulumeka. Twafuna obulu butono nnyo. Full figure agamba n'obutono mwafuna senga teyaliyo temwali bifunye. Nakati oyo mukama wange nabagambye sijja kumuddamu kubanga mukama wange yagambye ekifo bali bamusuubiza ekifo kya prime minister. Full figure. Era yanyiize nnyo obutakimuwa. Kati we manyi omuntu ali ku level ya prime minister kati nze sagala kwogera ku bintu by'abantu bakulu. Nenze mbawa amagezi ndabye mukwano gwange Ashbag akutte kisone jambi ayagala kutema. Anonya Full figure ne Isma bakuteme nti bavumye Natasha nti bavumye First Family.
kato tokola kikola kya butemu ekyo basonyiwe ate ne bali nawo njagala betondera abantu be bayisiza mukama njala kumuwa ekyokulabirako Ismail yogede ku Honorable Tayebwa. Honorable Tayebwa y'omu ku abantu bembadde nkola nabo ejjuba tukozesa ende zaffe nga tuli mu gavumenti era Tayebwa tafunangako mulimu gwa gavumenti olwamala okusoma Makerere twasoma ffenna ne tuyingira South Sudan ne tukola sente fe gavumenti tugiwagira buwagizi kuba twagala stability twagala makubo twagala security twagala sente za gavumenti. Full figure agamba nti mwamukozesa nti yali mu State House President Museveni n'amugamba bamuwe miliyoni 5 ne kusasa bamuwe miliyoni 5 ne bagamba Nalweyiso takwata masimu kakati waliwo enkola kati abo bakulembeze kati abo bakozi ba State House nga njagala bayigiriza abakolera President's Office njagala full figure appointment letter gye yayina ya President's Office. President's Office eyina State House Controller. President's Office eyina PS Permanent Secretary Mwami Yunus Kakande. President's Office eyina Minister of the Presidency kati twafunye omupya ye Doka Babalanda Honorable Mire. President's Office eyina abayambi ba President abalala waliwo gwe tuyita PPS wetaga kujja ku uncut oba ku live wayo okubanja Mwami Museveni tuwe ekitiibwa abakulembeze kati nga mukyala full figure ye mukulembeze ddala kubanga yalina baluwa omulimu yalina n'okukwata ebirowoozo bye ba Isma n'abakubakuba n'abagamba temuvuma temutuswaza ng'ate amasimu ge tebagakwata ate nawo full figure ye mwennyini y'omukulu ate bakwata gaki ng'ate ye mukulu. Nalweyiso takyakwata amasimu ga full figure. Nalweyiso si mukozi wa full figure. Nalweyiso mukozi wa UPDF talina kukwata simu za gwe civilian. She's not si mukozi wa state si mukozi wa individual asavinga commander in chief ate ye musirikale akolera ku order and era full figure kyabuuziza nti order from above tesikyakwa kwa President Museveni kubanga yagambye order zibeerako obuwandiike njagala mbabuulire kino bannange order ebeerako obuwandiike wonsanga ono ngamba sitama wansi kati nga ono walugembe wamulaba nga gukondo ogunene ngamba sitama nja kusitama kubanga ntidde emasitula maani but ongamba nti abo nja kubalowoozaako banja kubawa bakyanoonya katunoonya ddagala lya abantu banoonya oxygen si individual benefits and rewards. Full figure yagambye nti banne ye ne banne bagenda kufa njala tebagenda na kufa covid kakati nga tebanafa njala nsaba gavumenti mwine ettaka enakasongola mwine ettaka engoma muzeeyi naawe oyina ettaka ddene ekisozi tukwateko ettaka eryo erimu bano abaana tubatwale mu kyalo eyo tubafunireyo ente zino ezikamu eza Mwami Salim Sale zagabeeze za Operation North Circulation babatereyo ebiyumba by'ente batandika okukamba batunde tebateekayo balaalo bo bwe babeera abalaalo kubanga banaabanga babawo abalaalo bajja kubeera idea era bajja kweyongera nga bavuma ate guno gufuuse muzeeyi blackmailing and abusing and undermining wonvuma nga nkuyita lwaki onvuma nga nkuwayo emitwalo 2 ku luno mubawe ssente n'abalala batandikiraawo kubanga mbagambye bamobilize ab'embalala bo nga temunabaleeta kwanikati kyogamba nti bano bamobilize ab'eggulu nga temunabaleeta kyogamba nti full figure Isima bashibaga kato babera muzanyo omwavu mu mulana alaga nti adifendinga bajja kubavuma kubanga sirwe rusoose banvumye ne bandisa ne kasasiro ne B ne kubanga zenywerera ku mazima bajja kubavuma kubanga gwo muze gwabwe bakuvuma balina masters mu kuvuma omwali ndoza omwa awezeza kati PhD nga 2 mu kukola ki ani oyo omukuba ina PhD 2 kati gwe noonya ani asinga okuvuma kwonna bano tebaddeyo mu NUP gye mwabajja ate baddeyo NUP eri mu buyinza tubana dayo NUP nekola ki buli omuntu ademba okufuluma n'ayingira omanyi baasi kiyumba kimotoka kinene wotuuka wali ng'ovaamu ng'oyingira nga n'omulala ayingira nga n'omulala atambula mukulu balama abantu bajja kwebuuza nti bano abasajja bagamba bakoledde enani tebafunanga wadde nusu 5 kati bo bali eruweero nga balwana abeeruweero tembawulirako nti bakyabanja bye mwabasuubiza mwabibawa nedda buli muntu yafuna kyalina okufuna fulufika agambe tafunangako sente z'enaalemu era omuntu amuyimiriza mu Kampala ehamu kati eri emotoka ey'emiliyoni 600 gye bamuwa kibeera ki fulufika yabwe emotoka emiliyoni 600 gwoli omanyi yameka presidential advisor bamuwa emotoka empya yakaveera nimbye kati ekyo kyali ki singa yali tayagala yali ntambule mutambuza mu campaign lwaki tetukwata eyo ne tutunda weeri oba teriiwo tetumanyi kati soka munoonyereze
munoonyereze kubanga njagala tubeere serious. Ate isima yagamba talina kyali afunye mu gavumenti. Tabafunanga mune motoka gye mwamusuubiza. Tagifunanga. Kati kankubuuze yajja ddi? Ono yazze wano nga COVID agenda kutandika. COVID n'amukwatira wano. Mukwano gwe yagambye yava e Sweden ne siringi meka? 5. Kati waba ava Sweden ne siringi 5 kikyayagala. Kitulina okukola isima anoonye emirimu. Naye kati aŋŋambye enjala emutta. Ngenda kutuma mu abaandikaati. Abantu bange abo bakaaba enjala. Nze nga bbala mu mukwano gwabwe oba muganda waabwe. Ngenda baweerezayo akasawo k'akawunga kiro 10 bafunge obuugi banywe. Asobola atundeko kiro 2 agule ebiwogo. Tebali used and dumped. What do you mean used and dumped? Kati nze bampadde? Kati mbalabawo. No, mukamba bulire tubeere ba mobilizer abali patriotic. Kafuko gwe oba wagira NUP gwe Kaizen kumanya oli wa NUP. Nedda. Nkumanya oli wa NUP. NUP aliyekwaddeko ssente. Bobo ni akuyita n'akuwayo 10. Kati lwaki oyagala Museveni awe abamuwagira? Mfo ky'okugula oxygen, kani za oxygen, okugula eddagala, okugula gloves. Tandika okubeerawo nga tuwa ba individual ssente. Anti bagenda fa enjala ate nga enjala nkugambye baweerezaayo akawunga era ngenda kusaba ne General Muhoozi. Ngenda kusaba nabo bajenero abalala bonna buli ayinawo ku China. Nina mukwano gwange manya ayina emboga. N'abakooba, Judith n'abakooba, wonewo n'abakooba. Ayina emboga emitiana nyingi aweza eka 2. Abatemere emboga abawe. Then nsabe ne bano bajenero walo jenero tumwine mulaba ayina ente owe. Abawe amata. Obulidde nze ngenda bawayo akawunga kiro 10 buli omu. Temweraliike. Banywa obuugi. Temweraliikidde nti bano bayinza okwegatta ku jenero tumwine. Ayi. Ne musanyusiza abasajja mmwe. I've never seen unserious uncut people like you. Uncut mwesimanyira ivoya simanya uncut. Sibategedde. Kakati bwegatte bakole ki? Kubanga ne tumwine ya complainings. Mene nze njagala buli omu ayina eddembe complaining nange nja complaining naye complaining mu kiseera ki? Kino ekiseera abantu bali mu kufa. Naye Isima yali aweereddwako ssente oba nedda? Bamuwaako ssente ate yagambye nti bamuwa $3,500,000. Yagambye nti bamuweerezeewo kakadde ka Christmas omwaka omulala afuneyo kakadde ka Christmas. Bamuwaako $3,500,000. Ate full figure? Oyo presidential advisor ayina n'omusaala afuna omusaala buli mwezi. She's a presidential advisor. Presidential advisor nga wolaba General Eri Tumwine. Nga wolaba Catherine Kusaasira. Nga wolaba Najinda. Nga wolaba Tamale Mirundi. These are presidential advisors. Togamba full figure afuna omusaala n'afuna afuna n'amafuta. Afuna n'abasirikale n'afuna n'amafuta n'afuna ne airtime ne office agirina. Ye Bigayi bye mwamusuubiza mwabimu. Ate Bigayi omulida akayana. Ali mu kayana. Bigayi waba akayana abeere mugumiikiriza. Bannange mpasaba bavubuka. This is my last advice. Saga ate manyi mugenda kumpalampa. Naye buli anvuma nze nja kubasirikira naye mbabulira amazima. Muve mu kwagala okubawa buli kaseera babawe mukole. Anti bakolera Museveni ate baba bakolera Museveni be bakola bokka mu Uganda yali national task force yeyo. full figure Twalina task force ebikumi ebyo. Task force ebikumi 3 bameka bakayana. Bawulireko yeko bokonge kayana. Anti bano be basinga. baleka yabafuna. Basinga amanya gawa naawe. Edinya ya Isima ne full figure olimanyi. Linya ki? Ate we babajja ku Facebook temabayambako kubeerawo. Ate nga bali bajja ku Facebook. Facebook nga bali akoki. Facebook nimiro. Facebook yoli teriiwo abantu tebalyanga mmere. Anti twali Enewe mukulu Muzeyi Museveni ne General Salim Saleh. Mmanye oli gulo olaba program eno nkusaba. Mu program zo eza operation wealth creation. Bana abantu ba incorporating bagende batandika okulima. Masindi nsoloba wayo eka 10. Asobola okulima ebikajjo n'okulunda embizi n'okulunda enkoko n'okulunda ki bagende bakole. Tube muzanyo. Yes, but them kulunda let them practice farming. Just imagine abakazi abali kukuba batawagera Museveni. Full figure akyayonsa tasobola kulima. Ani akugambye oyo ate by the way njala babulira mbanga mwogera ku bantu ab'amaanyi abateetagana buyambi full figure. Full figure aweze ennyumba z'abapangisa 2,000. Kakati 2,000 kikyayagala. Mbadde njala kuba advising amwe abawalampa mukyala full figure temumanyi. Kala kasaba na ba people power bagezaako kuli routinga ne balyokya.
naye ya stock ng'omanye ekintu kye basinga okutunda mu maduuka ag'okusala amaroodi batunda ki mirondo musanyufu buli kimu ky'omanya ekitambula eky'omuntu wa wansi ekiyamba mu maka g'abantu mwekiri naye agamba nnyo ayina ennyumba z'abapangisa no ayina ennyumba z'abapangisa she is a blessed woman mukazi wa katonda naye kati kyemanyi waliwo abamugamba full figure tuvume batuwe sente era nakanjako oli boosi wange nakanjako nakangubi full figure Jennifer mama Museveni nkwegayiridde olunaku lwaleero njagala oweetonde era ogamba abo abakutuma okuvuma General Race oba president oba abantu be bakola nabo obagambe temundeetera sitaani kyogamba full figure ina abamukumamu omuliro kati waliwo abamukumamu anti nagambye yo script batudde waliwo n'abatanayingira waliwo kati gwemanyi awandiika bigambo agenda kujja avuma ensi yonna nagivuma abalangira obubbi lwoita najja naye mumulinde kyogamba kano kabadi bakayita kabadi akali scripted kali designed kyogamba full figure isima ashibakato bali ku script isima ate ashibakato yanyize nnyo kubanga yagambye kyamunyiziza abakulu abo okuvuma okuyingiza family ya muzeeyi family ya president okuyingiza mu bintu bya politics family ya president eri mu politics family ya president buli mwana akola bibye balinga nze siri mu byabufuzi nze mpagira openly support naye okuwagira nze sibasabangako munsasule era saagala kunsasula mbawagira kubanga njagala stability nkole business wenda wabeera ne stability nja kukola business wenda ne stability nja kulima ebikajjo byange nja kutunda ebikajjo bya gabine nja kulinya ani alina okufuna onaafuna wakajjamu akagumu nga waliwo abalwana abajja mu myaka gy'erwero mu kinaana bahaji naduli abakyagamba tebanafuna bibaba wababawako katono tebanafuna mulina kimali muwadde isima yafunayo milioni 3.5 isima yes okwetereza ku mulimu gwe yakola nemufuna ne ku bulumu Kampala kati gwe kankubuuze Kampala twafunangayo obululu 20 kyogera baaleeta obululu 2 bokka kati Kampala bafunayo obululu ku bululu 10 twafuna ndowooza 20%. I think 20 or 15 or 18% ku bululu 10 fulifiga gamba n'obwo obutondo mwabufuna lw'amaanyi ge bali bagenda muzeeyi abadde awangula bulijjo nga tufuna lwebyo nawulidde isima ng'agamba nti basajja babakoowa banange simanyi kiri mu ggwanga bagamba mwagalawo aba covid naye covid si yagenda obatta njala yagenda obattira mu nju bawaddeyo baganda bange bakomplaini nga batalina mmere buli omu waddeyo ekiro 10 ez'akawunga ekiro 3 ez'amukene nesakiti y'omunnyo mufumbe obuugi munywe ku makya mukole mukene mufune ebiriisa ebigimusa muve mu kuvuma abantu ku myaka gya isima asobola okubeerawo nga atambulira kawunga emukene ate mukene mulungi kyogamba tewaliwo baliya bisubi bagenda okubakole mwami isima mutendeke amanye okusiiga langi ajja asabe kiini ngenda kubira kiini wane esimu amuwe ekizimbe ekipya kisiige langi afune sente ajje mu butwale kwa Dewa World bamuwole paint skin wanasasula Dewa World isima musiizi wa langi ali qualified musiizi wa langi ali qualified ate full figure landlord ayina ennyumba z'abapangisa ayina supermarket ate ayina n'ebyobugaga ebirala ate maama wa Museveni oba bano abatwale abawa omulimu mu supermarket mwakola gyayina kisinziira kyanabayagala webanakozesa ebintu byo naye bagamba bali ku task force eno eyanoonya akalulu yo mwagisasula mu Uganda mwali mu task force ezisoba mu 4 ate nga zimu ziri self waliwo buli kitundu kyalinga ne task force nange nalina task force nze ate mu kalulu ako neteekamu zange kino kiri ku record saafunako wadde mutwalo gumu ogwa Uganda baguva mu office ya president oba mu makage oba mu NRM secretariat okunoonya akalulu nakanoonya ku sente zange 10 ku 10 binafusi anti goli mugaga ne fulifuka no ani ogambye si mugaga obeera ne supermarket nobeera n'amayumba g'abapangisa nga toli mugaga buno obadde bunaako maddi abaana bano bujjako masinga mu abaanika ati n'abalive wire ne bana abalala bano abatambula ne kamera ne muteekayo omuliro gukutte bajja okulaga abantu ababonaabona mu ddwaliro omuli kuba n'abantu abavuma abantu mulekera okuteeka abantu abavuma abantu ku TV fulifiga kankanga taddemu NUP kati wanaddeyo naye wangula kakati njala babuulira NUP nga weerye esigadde nga ennyumba enkalu kubanga bona beegase PNRM wadde tebanalangirira naye tolowooza nti ekizibu ky'abafulufiga okubeera mu bubadi nti bwebavuma ne mubawa ssente mwaba baleetera nti mwaba bikola aba anikati
aba Supaka Live Wire simanyi Kayisanyo mwaba bikola mwaba bazimba singa mulekerawo okulaga bino ebintu eby'abantu okuvuma abantu mu promoting obana buwololo bantabukira ne banvuma left and right buli omu ng'avuma kyasanze baba balakatyo bali bakuvuma baba bamanyi banavuma balamu ng'aboogererayo nga babasasula naye lwaki mubasasula musasula beeruweero tukole program ey'okucompensatinga bamobilize aba NRM mu Uganda yonna oba ey'okurewardinga ebeere reward royalty program era nsubira nti Secretary General mpya Richard Odong ajja kukitereeza reward all from LC1 up to the district level then up the national level. Don't reward individualism okweyagaliza n'okwagala okuwaako abatono okuwaako babbala mu kibi temumpa musoke mulowooze kuwaawo bamobilize abawangula ennyo ab'ekisolo abeerukwinjiri NRM yawangulira waggulu nnyo mu Western Uganda mu Northern Uganda waliwo mobilize afa mwita Okero waliwo Todwong waliwo Aropin waliwo Akero waliwo Japodon bo nga temunakola vidiyo zaabwe nga babanja anti bano mwabasuubula kuva mu NUP bwe baba bakusuubudde tosuubulangako ennyanya ne zivunda nga tonafuna muguzi waazo ntegeeza baba basala nkubuuza ekibuuzo nziraamu tosuubulangako ennyaanya oba amagi amavundu Come on.